Nona buwangwa teri mu byabufuzi bagatta ebyobufuzi mu nnono n'obuwangwa era mubalaba nga basinziira ku mitimbagano nga basiiwuuka empisa ne balumba Namulondo ne balumba Ssaabasajja Kabaka balina kala ze bambala ez'ebibiina mu biraba naye twagala okubategeeza Buganda lwazi ebyobufuzi temubiteeka mu Mmengo mwawule ebyobufuzi ku Mmengo Katikkiro waali era emirimu gyagikola mumujolonga buli kaseera n'ekintu ekiteko okukoma nalabe n'omukulembeze omu olunaku lwajjo ng'alina ebigambo byayogera naye abaana ba Mukasebe tebasobola bikola kuba baakuzibwa nze omwana wa Ssaalongo Pulisi sisobola kikola Katikkiro abeera Kabaka ow'ebweru nzereka njogere Mukama yanjazika lwalinzijjako ebyange lwe muli nkakasa nti owannayogeranga n'enkunkumula ennyenje ndi munnammwe nnyo Sulanjiya funa ebirungi bye mbaweereza obutaayosa ate sirikoowa nina amaanyi era neekakasa bulungi ekintu kye nkola mmanyi mwewuunya bwe mba mbibawa ate era nange bwe nneewuunya ebyo bye nkola ne kaakano nzize ng'obwedda ndowooza bannange katutandikire we twakoma tongwa yeekolera ge gange musibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nyongera okubajjukiza togambwe gwa kunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwa kunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta nga tetunnakaabira muzungu bye yatwala tusooke tusanyukire era tusiime bye yaleeta wangi ngambye nti nga tetunnakaabira muzungu byaffe bye yatwala naddala ffe ng'Abaganda tusooke tusiime era tusanyukire bye yaleeta okujja kw'omuzungu kwabuza bingi ebyaffe kyokka ate bwe weetegereza ennyo kwajja na bingi ebife valinga naddala ffe abantu ba wansi abayitibwa abakopi e Buganda ewali ekibi era n'ekirungi kibaawo y'ensonga lwaki bwe tufa nga ye omuseze entamu yagikuuta si buli ewali ekibi nti tosobola kunoonyaamu kirungi y'ensonga lwaki ne kibuyaga bwayiika abaako ate ne byakuleetera ebitabadde bibyo nga bwegamba nti kibuyaga bw'aba agenda atwala ne byataaleeta naye golowooza nti kibuyaga alina sitoowa nti ebyo byatutte agenda biteeka mu sitoowa golowooza nti kibuyaga afumba emmere nti bw'aba atutte obutamu bwo agenda bufumbira mu mmere kitegeeza nti bw'aba abijja ewuwo abeerako ne gwabireetedde lwaki ngambye nti nga tetunnakaabira muzungu bye yatwala ate tusooke tusiime era tusanyukire bye yaleeta tusooke tuddeko emabega ekitaawuluza ekikulu ewaffe e Buganda oba embuga enkulu ewaffe e Buganda yali eyitibwanga kkooti ya Kisekwa naye ekibuuzo kiri kimu kkooti ya Kisekwa eno ya opaleetinganga etya kkooti ya Kisekka baakuleetangayo kusalira busalizi musango oba baakuleetangayo weewozeeko n'oluvannyuma bakusalire njagadde osooka owuliriza akatambi k'omusajja oyo kensoose okukuteerawo naye kitwale nti tukyali myaka gyadda giri omukopi mwatalina bwogerero giri omukopi mwatalina bussizo ng'omusajja oyo ye mulamuzi wa kkooti ya Kisekwa essaawa eno yeefudde omulamuzi yeefudde omuwaabi yeefudde omujulizi era nga yakulindiridde okuwanika kalabba bannange ebiseera ebyo ng'omuzungu tannajja na kkooti za kizungu kyabeeranga kitya weewaawo ne mu kkooti z'ekizungu tusangayo amakweno naddala ku mulembe guno ogw'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni atufuga naye y'ensonga lwaki tuli mu kumulwanyisa kubanga twanoonya obwenkanya n'obwogerero twanoonya enfuga ey'amateeka kyokka ate tulaba
gy'ayagala okutuggyako. Kooti z'omuzungu nga tezinnajja, kooti ya Kisekwa waabeerangayo obwenkanya. Oba kooti ya Kisekwa ne bwe wanyiizanga omwami wa Kabaka. Omwami wa Kabaka oba ne bwe yeegombanga muganzi we oba mukyala, kuba edda ssuubira nti waaliwo nnyo ebyabaganzi. Omwami wa Kabaka ne bwe yeegombanga mukyala wo n'amwagala n'alaba nga gugenda kujabagira, ng'asobola okwettira nga talina gwe yeebuuzizzaako. Ppookino e Masaka yasobolanga okwettira singa alaba ng'ono omufuukira ekizibu, oba singa alaba nga gwanaaba omuziziko mu mukwano gwabwe. Bwe wayambibwanga n'otwalibwa mu kkooti ya Kisekka, kooti ya Kisekwa eyo wasobola okufunangayo obwenkanya. Era ddala omuzungu ku ky'okujja ne kkooti teyeetaaga kusiimibwa. Kuba pikica nga tukyali mu myaka gy'emabega. Obusungu abaami bano bwe boolesa, ne bwe batalina maanyi, ne bwe batalina buyinza, mu butuufu singa baali bakyali bajjuvu ng'omuzungu tannajja, kyali kitya? Abantu b'e Buganda baayisibwanga batya? Teweerabira nti Abaganda abo bennyini be baagera olugero nti Kabaka tatta. Naye agalenzi agawujja omunyama munnange ge gasaakiriza. Kakati ono kyali mu kukola kijjirayo ddala ekifaananyi kya Kabaka tatta. Era Abaganda bangi baakyawanga ba Kabaka ebiseera eby'emabega. Era Abaganda bangi baatabaalanga ba Kabaka nga beeyambisa abalangiro b'Abaganda ba Kabaka. Kyova olaba mu biseera by'edda Nazzi kuno Obwakabaka bwawambibwanga n'owulira nti muganda wa Kabaka oba omwana wa muganda wa Kabaka awambye Kabaka ng'ayambibwako Abaganda, kubanga bakabaka b'edda baajoonyesanga, si lwakuba baali bajoonyesa ne bano abawuzi b'omunyama. Ssaabasajja Kabaka waffe ow'e Buganda lwakuba wanjawulo nnyo, lwakuba muwuliriza nnyo, lwakuba muyivu nnyo, lwakuba mutegeevu nnyo, lwakuba nti musengejja nnyo, ng'era bw'ayitibwa Maasomogi nti yalengerera ewala. Naye ku basajja bano ebigambo bye bafukuutiridde omwana wa JW Ssentamu, singa Ssaabasajja Kabaka yamukyawa dda. Era singa tubadde mu mirembe nga ne Ppookino alina ekitambiro ky'e Masaka we babattira, singa Kyagulanyi yattibwa dda. Singa tubadde mu mirembe nga Kaggo alina amaanyi n'obuyinza, singa Kyagulanyi yattibwa dda. Y'ensonga lwaki nkugambye nga tonnakaabira muzungu bye yatwala. Sooka osanyukire ate osiime bye yaleeta. Abasajja bano baajoonyesa abantu ba Buganda. Abasajja bano tebaakulemberako ku bantu. Abasajja baafuganga bufuzi bantu. Kuba olaba ne ku mulembe guno bayagala okwekweka mu nnono okulwana entalo zaabwe nga kiri mu giraasi n'omuntu asobola okukiraba nti balwana ntalo zaabwe. Naye ate dda nga bakyalina sse nga Ppookino atwalira butwalizi Kabaka alipoota ku bivudde e Buddu, nga Mukwenda atwalira butwalizi Ssaabasajja Kabaka alipoota ku bivudde Ssingo, nga basse aba abasse kubanga yaweebwa full authority, ye musajja wa Kabaka oweeyo, oba ye Kabaka w'omu katundu ako, yeefudde Kabaka w'omu katundu ako, gw'ate omuntu w'atuukira okubeera n'ettambiro eritugumbula. Baali batya? Singa tubadde ku mulembe ogwo, singa kiri kitya? Nenzikiriza nti omuzungu alina bye yatwala ebyaffe ng'Abaganda, kyokka ate bw'ofumiitiriza ennyo alina bye yatuyambayambako nga ffe abakopi. Edda Muganda tewabanga na ttaka, lyagabwanga Kabaka, nga bw'omunyiiza tolyeyibaala, si lwakuba nti wabeeranga omunyiizizza,
naye abalenzi abawujja obunyama ng'oyo gwe mulaba asoose okwogera ali mu kuwujja bunyama bakoze buli ekisoboka banyize Ssaabasajja Kabaka kyokka ate bwe baagwanga ku bakabaka b'ebiseera biri abatayinanga information emala yadde ogikuŋŋaanya ng'alagirirawo nti oyo andaba atya mu kamwa oyo amanyiira atya attibwe. Era bwe weetegereza ennyo nga tusembedde ne ku mulembe ogulimu civilization mu myaka gy'enkaaga oba egy'ataano nga tugifuluma tuyingira egy'enkaaga be bantu be bamu era abaagamba Ssaabasajja Kabaka kye baagala n'okukola kati ku Kyagulanyi Ssekabaka Muteesa owookubiri nti Ben Kiwanuka akulaba mu kamwa era ebyava mu kufukuutirira Ben Kiwanuka wabimanya. Ono Ssaabasajja Kabaka musomi wa byafaayo amanyi nti Abaganda abafukuutirira tebaakoma ku mulembe gwa kitaawe. Abaganda abakozesebwa okulwana ebyobufuzi byabwe okuggyamu ebyenfuna tebaakoma ku mulembe gwa kitaawe wabula ne ku mulembe gwe kwe bali abalwana entalo zaabwe nga bazirwanira mu linnya lya Ssaabasajja Kabaka kubanga waaliwo abalabe ba Ben Kiwanuka Emmengaawo ng'ate baakumwanjo abaalwana entalo zaabwe nga balwanyisa Ben Kiwanuka naye nga bazirwanira mu linnya lya Ssaabasajja Kabaka. Omuzungu ono ye yavaako omukopi obeere n'ekibanja ebyedda byagabwanga Kabaka nga bw'omunyiiza tokyeyibaala kubamu akafaananyi nga tuli mu mirembe gy'edda omusajja ono ebigambo byali mu kufukuutirira Kyagulanyi. Kyagulanyi emagere yalisigaddewo. Kyagulanyi emagere yalibaddewo. Weewaawo bagamba Kabaka tatta agalenzi agawujja obunyama ge gasaakiza naye teweerabira nti n'agawuzi g'obunyama gayina moral authority etigumbula senga si muzungu omukopi waalibaddeko n'akako. Singa si muzungu Kyagulanyi awo singa emagere akyatuddewo. Kyagulanyi awo singa ebusaabala akyalinawo. Olaba bagezaako okumusendawo ku mulembe ogwa Ssekabaka n'asiima nkuwadda oba Ssekabaka n'agamba nti awo muveewo. Singa twali mu mirembe nga yawa era nga yajjako bannange kyalibadde kitya? Kyalibadde kitya ng'obuyinza bwonna obwenkomeredde bukyali mu ngalo zaabo kubanga bwe buba mu mikono gya Ssaabasajja bonna obwenkomeredde oba osanga buba ne mu mikono gy'abasajja be naye kyalibadde kitya ng'omusajja oyo alina obuyinza obwenkomeredde. Kakati y'ensonga lwaki nkugambye nga tonnakaabira muzungu bye yatwala. Sooka ojjukire osanyukire era osiime bye yaleeta. Abasajja bano baalina obuyinza bungi nnyo. Olaba baagala okubukozesa ne batalina buyinza oba akafaananyi ebiseera bye baalina obuyinza. Olaba bakuwaayiriza ku mulembe nga buli muntu asobola okulaba nti mu butuufu be bakyamu. Ate olwo ku mulembe nga kyonna ekikwogeddwako kibeera kituufu kubanga toyina ngeri yonna gy'ogenda kinoonyerezaako nga ggwe awulira gwe baggeyedde nti omusajja wa wali musezi gwe baggeyedde nti omusajja wa wali mulogo nga toyina busobozi busobola kukinoonyerezaako. Olowooza kyali kitya mu biseera ebyo? Olaba kiri bwe kiti mu kiseera kino kyali kitya mu kiseera ekyo? Kyenva ngamba nti buli kibi mu dduuni muno kinoonyeemu ekirungi. Okujja kw'omuzungu nina kye neetegereza nkwajunaajunako ku mukopi kuba kwe kwakuyamba bw'omukopi obeere n'ekibanja. Ebyedda byagabwanga Kabaka nga bw'omunyiiza tokyeyibaala naye wabanga tomunyiizizza ng'era bwe ggambye abawuzi b'omunyama
Tunuulira omusajja nga Ppookino ow'Ebuddu azunga mukolo ku mukolo alinganga n'embwago yawunya mu bigere. Onsonyiwa okugamba bwentyo kubanga tulaba ebigambo ebikufuluma tebijja mu kitiibwa kyo. Edda oyo Adolf Hitler yalina obusobozi obukuba propaganda naye waakiri yapangisaayo minisita owa propaganda. Naye Ppookino n'ozunga mukolo ku mukolo ebimererezi bannange singa tetukufaanana. Ppookino singa twali kimererezi singa tetukufaanana. Naye teweerabira nti Ppookino azunga buli mukolo ku mukolo ebimererezi tebabugana kitiibwa basse nnono bakoze buli kimu bakoze bwe bati bakoze bwe. Singa yali akyalina obuyinza ba Ppookino yattanga. Masaka yalina full authority. Ne Kasujju waffe Busujju ng'alina full authority. Ne Katambala waffe Butambala ng'alina full authority. Ne Mukwende Singo ng'agirina. Buli omu yali agirina musajja wa Kabaka waali. Naye tunuulira omusajja nga Ppookino omuyambi wa Kabaka mu kutwala Buddu. Omuyambi so musigire Kabaka yabagaanye okuddamu okweyita abasigire. Omuyambi wa Kabaka mu kutambuza essaza lye ery'e Buddu. Ali ku mukolo azunga guno ebimererezi. Singa omusajja oyo abadde alina obuyinza n'amaanyi nga n'ekitambiro kye kikulu we yattiranga kikyaliwo. Singa tulina bwe tunywa ku tuzzi. Singa tulina obwogerero. Ddamu okubireko ku muzungu engalo waakiri. Ddamu okubireko ku muzungu engalo waakiri wakati mu kkaabira bye yatwala. Osanyukire bye yaleeta ebikufevalinga naddala ggwe ng'omukopi ng'omuwejjere. Olunaku olwaleero tulwanyisa Museveni lwa nsonga. Buli kalungi ayagala kabeere ka famire ye. Buli kalungi kayina kubeera kake. Kaakati nedda kyova olaba abasajja ba Kabaka ab'edda baagabana ettaka lingi ebyalo nga 6 nga byonna bibye. Buli kimu kyalina kubeera nga kyabwe. Ng'omukopi ne bw'oba n'ensimbi z'eŋŋanda bw'oba osaasiddwa n'ozifuna. Omukopi nga ne bw'oba n'eggana lyo. Omwami wa Kabaka tasiimira azima nga talina kyogenda kubeera nakyo ate nga n'ekyo ky'okoleredde muntu oyo asobola okukitwala. Sinakindi n'akuteekako ogw'okukolagana n'abayeekera abaagala okuwamba Kabaka waabwe. Beebo abasajja bammwe ab'edda. Kakati essaawa eno ono buli lwakwata akazi simanya kiyimba alinganga buloga naye yafuuse buloga. Mba nti obodde ba buloga bapengepenge be ba buloga. Mbamba weebudde ate ono akusenga aji Magala Butambala yatundanga emmumbwa. Magala mumujjukira abe Butambala mukirokola emmumbwa alimponya alivaawa bakufunire mukalakasa. Era bw'oba okakasa nti bye mwogera bya kitegeevu mu kuba obulango mu maloboozi mu buteeke ku radio ya Ssaabasajja Kabaka. Omanyi ndowooza gwali gwa 8 oba 79 nga ggwamu awo tuli mu Binaayiisa 79 ku mulembe gwa Binaayiisa nga ggwamu kuba Idi Amin agenda January. Agenda January wazeeti January. Sure gaali ga 3 yali January. Idi Amin yajja 25 January akagenda awo ga 3 79. Lule najja n'afuga emyezi 2. Binaayiisa n'akwatamu. Binaayiisa ne yeekengera ti David Oito Ojoko D.O.O. Major General D.O.O. David Oito Ojoko ayagala kuwamba Ntebe. Yasalawo okumusindika e Nigeria ku High Commission ya Uganda. Oito Ojoko n'atwala obulango ku radio. Uganda akalanga eddoboozi kumanya yayiwamaanyi ng'afuga ne president. Buli luvannyuma lwa ssaawa ntiddamu nze Major General David Oito Ojoko sigenda kugenda ku Uganda's High Commission mu Nigeria nga ambassador. Ntiddamu buli luvannyuma lwa ssaawa special announcement muduumizi w'amagye yayogera ati ntiddamu sigenda kugenda ku High Commission ya Uganda mu Nigeria nga ambassador. Kati nammwe temwemenya bwe muba muwulira nga temwogera kyekituufu tusse nnono tetwagala nnono temubyogerako na bwogerezi ku mpewo mukafuula akalango. Nja basonderako ku ssente z'okukasasulira
buli luvannyuma lwa ddakiika 2 aboonoona Obuganda tubasaasidde bannabyabufuzi abambala ovulo emmyufu mwonoona Obuganda kyokka nga munywa enjaga kyokka nga muli batamiivu kyokka nga muli biki mukole ekyo kisingako bannange mutufuukidde akabasa gwe nonnono ozimanyi otunuulira omuntu agamba nti boonoonye ennono nga n'ennono tasimanyi kubanga mu Buganda n'obubbi kive we batulangirira okwonoona ennono oba embeteza n'entalo zino zonna we zaava Matiya Mpuuga kwe zaava awo we twasinziira ne twonoona ennono mu bufunze Empuuga ebbanga lyonna ye yali ennono za Buganda nga bw'omukwatako oba osaanyizaawo ennono za Buganda mukkirize mbavume n'ekivumo kiikino nate mwakwenya basajja mmwe kale oli yatugamba twonoona obuwangwa Pookino owe ye Buddu era bimererezi ffe ebimererezi beena ali eyo wo genda omulabeko ali mu lubiri lw'enkoni baaba genda olabe ku beene bw'aba akwagala nnyo ng'era akwetaaga nnyo aliwo Obama oba ali mukulembeze wa America Biden oba kangerezeko ono wa Russia omanyi n'Amerika yanafuwa nnyo tekyalina mukulembeze gw'oyogerako n'owulira nti azitowa simanyi lwaki baakoma ku Obama manyi by the way ne climax mbi Obama yayagalwa nnyo kakati America ekompitinga n'ekisiikirize ky'Obama era sigenda kugereza ku mukulembeze wa America aliko Biden kangerezeko ono wa Russia Putin Vladimir Putin wadde alina amaanyi bw'asalawo okuyitako mu Uganda ategeezako ku mukulu munnaaliyo si nsonga oba ye mutuufu oba si ye mutuufu naye amutegeezaako nti ŋŋenda kulinnyako ku ttaka lya Uganda oba ŋŋenda kuyitako mu bwengula bwa Uganda bwe weebuuze lwaki Ssaabasajja Kabaka ali Buddu nga musajja wa Kabaka ow'e Buddu tasobola kusemberawo mu birowooze lowoozeemu mu bufumiitirizeeko bano byakyuka ebyogw'omunaana byakyuka emunnange baabagoba dda oba bwe busungu buno bwe batambuzanga ebbaluwa y'obutwa buli mukolo kaakati batuuse n'okugenda ku mikolo egy'okwalula zittimba awaka era gwe bw'oba olinayo kaabuyonjo yo kubira Nuwa Kiyimba ajja kujja agiggulewo ayinayo gwe Wawoolo kubira Nuwa Kiyimba agenda kujja agiggulewo ayinawo okwalula abalongo kubira Nuwa Kiyimba kubanga essaawa eno kapito waabwe mikolo banoonya mikolo kubira Pookino oyina kaabuyonjo b'ab'e Buddu kubira Pookino oyina kaabuyonjo yo ajja kujja agiggulewo kubanga gwe mukisa naye gw'anaaba afunye okwogerera Kyagulanyi ajja kujja agiggulewo kubanga gwe mukisa gw'anaaba afunye okukkakkanya National Unity Platform mukozesa ebyobufuzi muli mu byobufuzi okulwana ennono nammwe mukozesa ennono okulwanyisa bannabyabufuzi ate tetukyabatya bwe tuba tukozesa ebyobufuzi okulwanyisa ennono kyava ku kimwasooka kukozesa nnono kulwanyisa byabufuzi ate ffe tukozesa ebyobufuzi okulwanyisa abantu ssekinnoomu ababyekiika lwakuba abantu ssekinnoomu ab'e Buganda balowooza nti bo bennono Buganda nganga zeesukka ku Mpuuga Buganda nganga zeesukka ku Kiyimba Buganda nganga zeesukka ku Mayiga Buganda nganga esukka ku mmwe mwafuukadde ennono za Buganda mwafuukadde empisa za Buganda mwe nobba kuba tukkirizibwa ate yo Buganda neesigalawo nobbatta tukkirizibwa ate yo Buganda neesigalawo lwaki ngambye nti nobbatta tukkirizibwa kyali kibaddewo mumanye enkola y'Omuganda singa abeera anyize Buganda yavaawo nsibirwa bwe yafa oba ennono zaafa kuba kati gookaaba bakuvumye mbukitta ennono nsibirwa yattibwa buttibwa ennono zaafa oba Buganda yavaawo mutujjeko olumboyoyo emikolo gyammwe tujja gizira tulyoke tubasaawo ekibooko nga teri sirikala ttaku liiso gwate bwe mutugamba obbajuna ne mutulangira ebintu ebyo kubanga tujunnye
obwakabaka bwaffe okubulongoosa okujja enkenku mu bisejja. Basajja mmwe muli bisejja era neebaza omuzungu yeebale kujja. Abaana bano balina amaanyi mangi, abantu bano balina amaanyi mangi. Weewaawo nti ebimu ebyaffe yagenda nabyo naye kasita naffe abakopi natulekerawo ku bwojjerero. Kyagulanyi awe Magere singa takyali oyo gwe batemajjako ekyokulaba Ssaabasajja Mukama, oyo gwe batemajjako ekyokwonoona ennono, oyo gwe batemajjako ekyokwonoona empisa za Buganda, oyo gwe batemajjako ekyokulaba abakulu mu kamwe ekyobutabawa kitiise nga taliiwo. Yali muzungu ye yavaako omukopi obe n'ekibanja, waali mujjukidde ye yavaako omukopi obe n'obuyinza, ebyedda byagabwanga Kabaka ab'omunyiiza tobyeyibaala, envujjo yaweewanga obwewaze n'owa n'obusuulu, wabanga ekyaggwe weetikka omwenge otwalira mu kaabya. Kabaka wa Buganda buli alidde yabanga wa Kabaate, ne Ppookino n'ettambiro lye Masaka ng'ababattiraawo. Wano e Namugongo mpozi mwamanya Matiya ne Kalooli.